Hi guys, let me hope muli bulungi. Kibi nnyo era ntwala okusasira kwange eri abazadde abafiiriddwako abaana mu muliro gw'essomero. Omuliro nno guzzeemu. Nera ntwala omukisa gwange guno okukubira gavumenti ne Uganda Police omulanga okusingira ddala department y'ebyomuliro mu Uganda Police. It's been a while. Ebbanga libadde ddene nga abantu bakomplaininga ku muliro, abantu bafa, abantu babaana bajja, obutale bujja, naye nga tewali reporter yali evuddeyoko. Tetugenda kunenya bannannyini masomero mbu tebalina firefighters, biki equipments mu bizimbe, no. Kubanga ebizimbe abakuba pulaani bakkiriza bizimbibwe nga bwe biri, era eyo tetugenda kugendayo. Naye ffe tubadde tuteesanga abazadde, watyanga poliisi muvuddeyooko ne mubaako kye mugamba nti kuno kyavudde wano era wano waba yakikoze akangavulwe. Abaana b'abantu nga bafa, abaana nga batokomokera mu miriro, kubanga bino ebintu ebirala byansi tusobola bikola naye obulamu tebuddawo. Obulamu tebuddawo. But Uganda Police ever mujja n'ekya charger, ever there was a charger, ever, even when there was no charger, even when there was no one charging in a room, you will definitely come up with an excuse about amasanyalaze. I think it's high time tusukengako ebintu bino ebyokugeesinga mu ggwanga lyaffe. Bitunulira nnyo ne ku misango gy'abantu bakwata kugwa mmada. Oli n'agamba bannaye nayogera baabinka, poliisi n'etagamba tuddeyo tunoonyereze, neegusala according to that. Oyo n'agenda mu kkooti n'asindikwa eruzira. So I think we need to go beyond this. Bannange abaana bafa, bannange kino kiyitiridde, bannange omuliro guzzeemu, omuliro gususse, ate nga tewali report, tewali kikolebwa. Back to the parents. Era nkimanyi ne kuno mugenda kuyomba. But one day mujja kumala mutegere bino ebintu bye mbagamba. Bazadde bannange, omwana ow'emyaka 4, bannange abamuto nnyo. Bannange abamuto nnyo mutwala mu kisulo, omwana oyo oluusi aba tanayiga na kwoza mpale, tanayiga kunaaba. That means agenda kubeera ku ssomero nga no one is like caring. Ne banagamba nti ku ssomero eriyo omuntu agenda obbalabira. Trust me, they will not do it as you a parent. Wakati look at this scenario, omuliro gwajjidde mu baana. Abaana ab'emyaka 4, essomero already eddinisa lirimu obutimba, like obubagala bwe bateeka oba buyita bubagala, oba bagala ziza okulubalaza, naye already baddira eddinisa ne bateekamu obutayi babuyita batya, ne bateekamu obuuma, nti omwana ne bw'anaalwana talina waayita. Oba kitegeera bonna metroni yalina obutegerera mujje tunaabe, yalina obukebera oba bwebase oba bwebise. These are real 2 young children. Okubatwala mu bisulo, okugenda ku ssomero it's okay, naye okubatwala mu bisulo bazadde bannange. Jjukira ono ye mwana gw'ozuukusa naawe nga muzadde we n'omuyira ne ku mazzi n'alemera mu buli nagamba mpaayo eddakiika 2. You people, mbadde nsaba ebintu ebimu tubikwatemu. However much we want to be on a modernized style and level, okwanga okutwala abaana mu masomero, yes tubatwale nga bali mudde. Then omwana agende mu kisulo nga asobola okudduka singa waliwo ekibaddewo, kasobola okwerwanalwanako wadde bagamba okufa tekumanyi muntu yenna, but at least wabeerewo initiative nti omwana yalwanako, you know, naye bambi kali mu buliri oba kaba kalowooza kawulira olujogano kalowooza bino by'obulijjo bazuukusa. Abazimba amasomero, we need to construct dormitories nga tuyina way out wadde tutaayiza ababbi oyingira okubba ebintu by'abaana n'ate babbe ebintu waakiri tutaase obulamu. We need to have way out singa omuliro guba breakings out omwana ayitawa. Ntunuulidde lino essomero nga eddinisa lyonna baali obuntu obuyita madinisa munda nga wallayi waggale talina wajja kuyita, nga n'omukulu talina wajja kuyita. Kati imagine if this happened to a matron asula mu luumu eri, cause matron ebiseera ebisinga bayita mu dormitories abaana ne basula eri gye zikoma, yebeera rooms zaabwe. Eyali taasizza ate buno bubebi ye yasoose okufuna oba ekiziiro, ekitegeera. So mbadde nsaba mikwano gyange abazadde abatono abajja okuntegeera, cause mmanyi era muli batono. Omwana ow'emyaka 4 bw'oba ng'osobola so mutwala mu kisulo, muleke mudde.
kubanze engeri gye bayokyamu amasomero bannaye Uganda wengeri amasomero gakwatamu omuliro nze neeraliikiriza ng'omuntu I don't know abalala bakiraba batya but nze ng'omuntu neeraliikiriza. We need to protect these children. Tebaliiko nti kasita wange nze namwezaalira because bwemufiirwa it gets to be a public thing netumanya naffe netubeera hati ng'abantu. Fire department mu Uganda police mubeeko kye mukola naye mmwe buli muliro ne muviira yaawo mmwe buli muliro ne mubeera nga muwoza tukyanoonyereza buli muliro ne muwoza kyaja waliwo there was a scenario where you said amasannyalaze nanyini edduuka n'agamba tekuubadde basannyalaze gadde gaagenda you know we need to you people abaana b'abantu bafa you need to do something abagaba plans z'ebizimbe kale mugambe nti dormitory yokka abaana gye basula tuzimbe nga tutaddeyo obugendo okuzikiza omuliro in case budetectinze smoke amazzi geeteekeko kale dormitories muziteekeko obwo obukwakkulizo zokka kirasi muzireke dormitories zokka for the sake of these young kids abasula mu dormitories ezo negwe mwana myaka 4 bazadde bannange newankubadde twagala onoonya ssente naye era tuzinoonya tuzeyagalire musi kuzinoonya ate tukaabe nyagenda omwana bannange ng'aba akyali muto nnyo mukirowoozeemu nyaga ngenze Fifi the Queen mukyala Nsubuga